nga tugenda maaso mpola mpola sala kunyumiriza bunyumiriza tendete entandikwa firimu egenda maaso era okuva Mpumala in the Vortex Creation tutandika butandise tugenda maaso mpola mpola Philip omwana w'abandi ku mulundi guno tugenda mulabako ate nga ne Mbiru Akram Fadi waligo bonna bakomye ku mulundi guno Kyeyima Isima kakati mu kutandika bulambalamba waliwo omukyala abadde atambula alina omwami gwayitako olwamuyisa ogenda okuwulira Kukunda Shanita Nalukenge Evelyn ekyatandika butandise egenda maaso Kisache Godfrey ekyali ntandikwa eya firimu Nalubega Fiona ogenda okwetegereza ono buli waayita ku muntu agwa bigwo kumbe yalirumira mwoyo firimu eno ekyatandika butandise era tugenda maaso gundi gwe ekyalo bibayo nga biriko ebizibu byako oyo mutuuze wa kyalo naye batuuze banne bawuutamu obulamu kale nno omwami ono ku bintu byonna byakola kuba bagamba ennaku z'omubbizi baana bamugwako ne bamusuna gye bayita egyabaguta baali bamuyita Mudooko lumira mwoyo so nga Muzeeyi Bwanika ye director of photography Muwulizi Julius editor firimu eno tugenda maaso abasajja baleeta ensulu abokunsi tuli bakambwe gendako emagombe yakyayina Ismail oligina ne muzakwereza nga Mudooko entandikwa tugenda maaso kale bino byonna bigenda otuuka ku Mudooko waliwo yali alengera omuwala omuto era nadduka nga bw'alaajana taata bakusse nze ngenda kola ntya Lafairo Busulwa ye director wa firimu ate nga Lafairo Busulwa ne Namusajja ke ba producer baayo omwana ono yadduka kubanga gwe baali basa yali kitaawe era obulamu bwe bwonna yakula naye ayiganyizibwa efirimu eno ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso yakula ayiganyizibwa ye Nalubega Fiona original names byonna ebyatuka ku kitaawe nga bamutta yali alaba firimu bagiyita obusungu bw'abafu ebyo byonna ebyaliwo mu kufa kwa Mudooko twaga tumanye biggwerawa kuba kakati ebiseera bitambudde ebbanga ddene naye mu biseera ebyobuliwo bono bagabawo waliwo abooluganda ababiri baano bagenda maaso bali mu nteesaganya kati ninga tebakyakozesaawo ngamba kakati mu booluganda bano ono yafunye ekirowoozo ekirowoozo kyalina bajjajjaabwe baalina amataka mangi era amataka ge baali balina bo balina eryabwe lye baali baasikira so nga ate ettaka eryo eddala bajjajjaabwe lye baaleka ate kwali kwazibukibwako bagamba mbw abapakasi naye beebuuza lwaki ettaka eryo lye baali baagulanga lyakuziikako bapakasi tebalikoleramu ekyomugaso kubanga n'abapakasi tebakyaliwo abapakasi be baziika abapakasi tewali makulu ettaka okubeera awo nga terina kyerikolebwamu liba terina mugaso kalibo ng'abooluganda basazeewo babeeko kye bayiiya ettaka litundibwe tukoze tutya jangu tuyiiye efirimu yaffe ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso era bannaffe bano kye baakolanga basituka bagende babe nga bayiiya kye balina okuleka ne bakolera ettaka lyabwe eryo lyalekwa bajjajjaabwe kati ogenda okuddako eno waliwo ate era bikozi mwana gwe wakyuka olimba nze nga sikyuka nawe era olikyuse ate gwe atakyuse bannange nga wali wanjawulo nnyo wali olabika ng'omuyayeyaye nakati Levo yalinnya Walugabire oba luli yali wa Biraato kati Walugabire Levo yagirinnyisa mutaka ye Mubiru Akram oligino ne muze kakati kyakola ku mulundi guno omuwala amwatulira omwana yeewunya ebigambo ono byamugamba bulijjo ebigambo byamugamba kati nga bujjo tabimugamba ye Lutaakome Mubiru Akram akuzanyiranga Lutaakome mwana gwe ekyamazima kyo ngigambye ulira gwe mwana gwe nina muli kintu kinsindika ndaba anoonya ab'okuwasa naye nga egwe mutuufu oli awo neŋŋamba lwaki ate kubonaabona kubaawo ndowooza bituufu awulira gw'ayagala era agenda maaso n'okuleka ndi ayogera ebigambo bye okulaga nti omwana ono amulinako kulaasi wamma namuga akale ebyo nja birowoozaako manyi bakikugambira si okkiririza era omuwala gwe bagamba nkwagala naye n'akiddiramu awo
n'abalukanga ddebe omanya oyo ye basika kutunga ki mbwa omwana yenna omugezi aba akirowoozaako ne waaba omutima gukkiriza takulagirawo kuba omukwano edda gwe musingi ensibuko kwe gwatambulira hasebo nogenda okwetegereza omulenzi ono ebigo byaddayogera tabikanyuze wakyamu kimbigulira kipaapaala nyabo awulira asiridde tatokose naye asiridde egenda maaso kakati ogenda okuddako ewe erudda owaaye mukulu wangisebo ate ensanyusa ennyo balaba Nero ogeza kwanguwa kati ng'agamba waliwo omulimu oguliwo kera mu mata omenye baana abato temwagala nnyo kulambeera mubeyuka mudeeno mudeedi temanyi nsente zibanoonya ye Filipo omwana w'abandi ayogera ku ssente ye kennyini atunulanga koyini eyagwa tulina akalimu kati waliwo omulimu oguliwo baatugambye nti mmwe bakafulu waliwo ekibanja ekiri emmanga eri naye waliwo amalaala agakiri wakati mwanyi kyakufene wali fene bagenda maaso n'okumulagirira ku kibanja ekibanja kye baagala okutunda malaala ago mwagala gajjawo sente mmeka zoyagala ogajjawo bano be bakafulu emirimu giri mu nsi guno si gwa certificate kusengula malaalo kusengula bafu gwe mulimu gwabwe twagala bano abantu abo bafu babannyo mu ttaka ne beebaka mu ttaka abafu beebaka mu ttaka naye ate omufu buli weebaka mu ttaka aba talina gundi mbw aba alina ovaawo bo ne bakolerawo ebyabwe bano be bakafulu b'okusengula emirambo nobaaguzika wiikisi 2 emabega bo bagujjayo ne baguteeka ewalala tugenda kubeera babiri kati agamba ni ogwo omulimu si mwangu naye ate amalalo ge bamulagirira okusengula njagala olabe mange eri ku budduuka eri efirimu egenda maaso omumwe tukabawe naye agamba ffe mugenda kujja tubawe sente busente ntagala 2 nga buweddewo naye wali oba ofunye ekintu ate muwejja omuwendo omungi egenda maaso okubeera babiri era tosobola kikola bw'omu kati ngende ndabe Lutaakome mutaka kyeyakola ng'asalawo agenda alabe Lutaakome munne gwakola neeruuta mulamu egenda maaso ekawunga era kasita tukkiriziganye kasita muba nga munaasasula nze sirina buzibu Lutaakome kamulabe ng'agenda okusendaka nkobatere agamalaalo kasita gavaawo omanyi omuntu yandibadde akuwa essente nnyingi mu ttaka bwe babawa amalaalo baba tebaagala ggula kozesa ono broka ali ku mulamu yamugani gwe tofaayo kaka tuddako ewa Lutaakome so Lutaakome aba ali awo bwana fesitole ekimwana nedda tewali waliwo akalimu akaliwo ono natandika okanjula akalimu y'ekibbuli akalimu kano bano be bakafulu b'okusimula amalaalo naye babadde ennaku zino bali nnyo mu kuggyawo amalaalo g'abaana abato njagala olabe kyokka amalaalo ge boogerako naagamanyi waliwo omusajja gwe batta n'ensuuluulu eddambu simanyi yali lumira mwoyo mudooko ago ge malaalo ga mudooko kati esaawa eno bweŋŋamba mutugere tujja amalalo ga mudooko watyanga ojja okugira omusajja bamuziika yeebambye modulo eyo njagala olabe ebyo tebikola okwebamba kwe tekutussa bwava ate ono awulira atiddemu omanyi n'obuzimu bwadde basigula nnyo obulalo bw'abato balalo g'abaana abo baleka gaba amalaalo ago tegalina buzibu yamugamba ninza awo natiddewo dda awo mpulira ntiddewo kali ng'amugamba nyotiira bwereere osinga bannannyini ttaka eryo okumanya ebyafaayo byawo yamugamba gw'otiira bwereere kuba bali abatugamba okusendulawo amalaalo be bannannyini ttaka kati gwe kyogamba mbu bali bannannyini ttaka bawutta baweewe efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso Kibbuli ayise Lutaakome bagende bakole ki basengule amalaalo kaakati no twagala tumanye ddajja biggwera tugende batusasule sente za buliwo bakusasula tonnakola ebintu by'okuziikula abafu bino oba weenywezezza mulimu amalaalo abasifu bwe baaziikanga bakalaakya omuteekako enkumbi emu n'akunyiga kati oba olina ogendeyo ng'okitegedde bagenda kaduuka babasasule efirimu yiino tugende nga boolekera bagende balabe nga babasasula
kakani nogenda okudda erudda abagagga be bano emirimu giri ku nsi mugagga kakati mukuli ono gwemba mujebale gyekali Kibuli alese munne omulimu guno oli aguyinamu obukugu oba experience aguluddemu Lutakome yabadde ambuulidde naye Lutakome si mumativu kuba tebateeseza ku kya ssente taaga tukolera mulimu gwaffe ekizibu kyano bo bagamba si ssente kasita omulimu guggwa ebisigadde byabwe malize omulimu tubakuwadde nga tukwata akabanja tukabakwasa n'endala era ne ssente tugenda zibawa tubaweeyo n'akabanja emmanga eri tugenda bawayo akabanja waliwo omulimu kale ogujja ng'olaba munyuvu naye kale n'otalaba bisiikirize biguyimiridde mabega oluusi mu bisiikirize mubaamu embooko kufuna mustaala gwammwe ffe tuli beetegefu kati ekyo bakkiririzaawo Kibuli yaleese yasomyemu ddiiru Kibuli Lutakoma wa buli mutu busobola naziikula malalo ga mukadde myaka 7 yasoose kutya naye kati agumye kubanga waliwo ssente eziri ku mulimu guno enkalu saako n'akabanja k'ettaka ne bayitawo ebiseera ebisinga omulimu we gubanga ono omulaawo atambulanga mu mayite omanye omulimu ogukola ennyo ogenda gukuyingira mu mubiri olosanga oli nga mu kukanda eŋŋano kale bakola migaati atandika okuyimirira ng'ekifulo kati abasajja nga balumba amalaalo bwe baali baziika Mudooko nga bayingira omulimu gwabwe gwa kusengula bijja efirimu ekyatandika busungu bw'abafu nagambye muke Majestic Plaza level eyo kutaana edduuka liri namba 8 esimu eri 0701101055 awo nno olina okulaga ne weetuusaako firimu eno tugenda maaso nga batandika mulimu olunaku lwe baasimula Mudooko ekiro muwala wa Mudooko abamu ku batuuze ono muwala abadde yeebase Nalukenge Evelyn kati efirimu yakatandika omuwala omukazi ono n'abaako byaleetayo Nalubega Grace Nalubega Fiona tugenda maaso kiro gundi gwe kyova olaba endwadde zikwata nnyo ekiro era omuntu yenna bw'obanga omanyi ate mu budde obwekiro abantu bafubutuka nga mayinja ga butida kumbe bali mu baloga babasera kirotuku tugenda wulira ekigugunga enkeera kaakano ku maliiri mutaka wuuno efirimu egenda maaso owe mwana wange oba wabadde otya wali ozuukuseeko mu buliri essaawa yandibadde yogenda okulima naye nga gwolinga yannyuse eyakanyuka kati mu buliri otandika otya okuddugala obwenkanidde awo alinga yasuze alonda olumbugu maama simanyi naye nkooye alinga eyalimye eyiika namba mu kiro alinga yalimye eyiika namba okumanya yakooye awula n'ototo muli bube agala kuddayo yeebake efirimu egenda maaso n'emikono ginaaba efirimu egenda maaso wowe maama wowe kiki mwana wange obadde otya maama mpulira bubi maama siwulira bulungi n'akamu kiki enjala efirimu egenda maaso yasuze alima njala emuli bubi tugenda maaso kaakati oluvannyuma ogenda okulira waliwo akuba akaluulu obukule laba omulogo w'ekiro aloga n'emisana bannanga abasezi bakambwe omuntu ayinza okusera ekira ne kumakya nakkeera kirabe
Laba erisezi nerisituka. Muwedde mwe. Twale bitambo bye wamwe. Kino. Bakigira y'amagi. Kitandika tekimanyi bajaji. Ne kiyiwako endiima. Kikiri. Kibaroga kiro na misana. Ekyomanya kitaamu. Kakano bakiwerekereza mayinja okigoba wano gasiya. Ani gwe weesulubalizaako. Efirimu egenda maaso. Yukira twagala okumanya luddaje bigwera. Kakatuddeko. Naye gwe mwana gwe. Ekyo kyokubanga simanyi obaddeko e Kampala. Nyabo wayiga okwambala ebigoye ebiraga figa n'okubigulira abasajja baako nonzo wange tojja mubigulira. Noonya bannono gwe basanze kuno wange va ku lutaako minja kwetikka muganda we. Kati lwaki ontabukira obwenkanidde awo? N'agamba ekyo ky'okuba baaba tekitegeeza ni gwe nsinga otegeera. Efirimu egenda maaso. Mama tomumanyi. Yamugamba ave ku lutaakome. N'agamba gwe ekyokuwanvuwa n'ogenda agulobongo n'obuleka wansi nja kuba omutwe ojja bukima. Weesiruwaza viira ku musajja mutowe. Manya abasajja b'ekyalo baba bakekwa. Mubamu ekyalo ekimu kyogwako ng'abakazi be bangi nga be bakaanira abasajja. Ne mbaako ekyalo kyogwako ng'abakazi batini ng'abasajja beekuba. Kakati ne tudde wa Filipo. Kati mbadde ndi waka ngenda okugira ekyapo kijjayo laba kyensanze. Gwe nnyo naga mwana gwe ate nkizudde oli wankwe. Bakadde baffe baali bakkaanya ba Luganda bakitaabwe be bali ab'Oluganda kitegeeza no beyinako Luganda. N'agamba nti gwe mbadde mmanyi alina ekyama kyaffe. Ne ngamba ekyapa obeere nakyo paati emu nange mbeere ne sayidi emu naye n'osalawo kumpitamu buyisi. Kati ato ngamba otya mbu ekyapa simanyi kyayidde omuliro simanyi kwasigaddeko oba toyagala tutunda ttaka yogera lumu nze nkuwa ekitundu kyekyo tukiveemu. Naye kati lwaki naawe oweza ekyapa kyagize n'oyuza ekikyo n'ekyange n'okirumba n'okyokya? Kyogamba n'ekyo kirina obulemu. yayidde. Munnange kenzije. Mutaka ng'ayingira munda. So binti tuna Efirimu egenda mu maaso. Ekyapa babadde baagala kutunda ttaka bagabane. Ono najja akatundu akake weba wakitegedde bulungi wayingidde newange nonyingerera. Efirimu egenda maaso. tukoze tutya? Efirimu egenda maaso. Nisooka Lindako sooka oleke ogenda okwetegereza nga akatundu kano kagamba ke asigadde ku kyapa naye bw'agatta akake agenda okuleetegereza akafaananyi k'omuntu akabambe. Saakawambe naye akabambe. Gwe akabonero kano kana akafaananyi kendaba. N'agamba olowooza kitegeeza ki? Omanyi bagamba balina amaaso naye tebalaba. Ate mu nsi y'emyoyo ebuziba we giba gigezaako kwogera n'abantu b'ensi eno buba bubonero kale batomanyi kubusoma biba bizibu. Akabonero kano kategeeza ki? Omuntu eyabambibwa ogenda okudda eno waliwo ow'omusitukwa genda okwetegereza muwala wa muduuko bali basimya amalaalo yasibya asera kyalo kiramba akisera kiro na misana. Kati kumba omuwala ono gyali sina muwala omukazi ono alina gyali alinayo eddambo. Kati eddambo lino ate alina engeri gyali kwasaganya era n'alyoka alivumbagatira alivumbavumba eddambo n'alivumbavumba era eddambo lino wegendereza eddambo. Efirimu ekyatandika butandise era nga tugenda maaso n'alyoka afuna ayika gwe gennyini gwe kabamba ibamba ayibambe. Laba omukazi ono gundi gwe nzikiriza ziri mu nsi naye n'abantu balina kye bakkiririzaamu
omukazi ono eddambo lino alikuumira wano era bwagira bwalisiimuula. Efirimu egenda maaso. Eddambo bwagira bwalisiimuula. Tugenda maaso eddambo bwalisiimuula. Bwayita kitaawe. Kumbe eddambo lya Mudooko. Banoni. N'agamba wonna waali wajjuukirirwa ekijjuukirizo. Kaakati bwe basimudde bonna abaleese okuleka kandi oyisibwamu amaaso bw'obotta. Omusajja ono baamuziika wabula omulambo muwala waayina waagukuumira. Kati bali abaaziika baaziika ki era n'abaasimudde baasimudde ki? Efirimu egenda maaso. Era bw'ajja no bw'alaamiriza bw'asindika omuzimu bw'amala eri okunaaza ku kitaawe Mudooko. Kati lino eryandibadde ng'ekko lya Mudooko ate omwana kwawuuta ku kko. Mudooko muwala wa Mudooko. Efirimu bagiyita obusungu bw'abafu. Ndagambe nateeka lejo okuva Memes Production. Tugenda maaso n'ekifaananyi MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8. Wewe nnyini omusuubuzi gendawo naawe ayagala okufuuka agenti okwetoolera eggwanga yonna. Mwenna abawagira bina Uganda mukola kyamaanyi. Mwebale kuwagira nsi yammwe. Ffe katugende maaso n'obibatuusaako kubanga twagala tumanye ludajja biggwera. Oluvannyuma tuddako Sempala. Kati Sempala saagala. Efirimu egenda maaso. Sempala yagwa mu kiyungu. Mwana gwe se. Kati ate mmere ogitwala ate nalidde. Talina ansa alina bibuuzo. Mwana gwe emmere yaffenna wafumbye entono. Emmere tulina kugigabanira wakati ate era nange mba nina kuliira wakati. Leeta emmere maama. Saagala kuyomba vaayo. Maama. Laba omwana. Saagala kuyomba n'abantu ba wano. Wange mpuuga. Mwana wange obadde otya? Nange nzenze nnyini sinnaba. Emmere nange siina kye naalidde. Mwana leeta emmere maama. Mama. Leka emmere bulijjo ofumba ntono. Kuba ndabika sikyakkuta. Naye leero kendyeko akatamu. Omanye omwana ogw'oyina ayina talanta mubali muzinzi. Efirimu egenda maaso. Ogenda kukitegeera nti maama leeta emmere. Maama ndeka. Maama nvaako. Nze nkubuulidde ndeka. Saagala kuyomba teri muzadde yali akubiddwa mutabani we nja kikola. Omwana n'atabuka. Kakati n'oluvannyuma ono yakwata emmere awaata. Efirimu egenda mu maaso. Aba awaata ogenda okwetegereza munne yeebase. Lwaki siwaata ensingo y'ono? Yayisa ku munne ekiso ku kibegabega ne katandika okuseka. Ebintu by'ensi bizibu. Mwana gwe gwe lwaki mwegoba? Kati akawala kano kagudde eddalu tategera kimutuuseeko. Ye Nalukenge Iviriini ageeka pano ekiki ekibeegobyago ndeka naawe. Jjukira ekiro kyaluli muwala wa Mudooko yasula abasera era n'abakubira omulanga ku makya nti kyonna kye baakoze ekyalo kino kigenda kisasulira kyenkanye ekyokuzannyira ku bisigalira bya kitaawe. Efirimu egenda mu maaso. Kali waliwo ali wano alinze mulenzi. Kumbe omulenzi ajja. Owange okola ki wano? Oli ku ki? Ali kato. Ungi. Obadde ki? Mbadde nzijjako wammwe naye tofaye kasita wenu. Abadde ajja agenda waabwe. Mbadde nja kujjako wammwe
naye ndowooza obudde mbadde bwanyina bye samayizza kusimula naye ngambira ku Shani tingenda kumunasanga 12 lengera bwatuma ono ewa muganda we mbusimanya amulaba oluggulu kadwaki ontume wabaaba ubona kati simanyi bwekitwala naye nga ekyamazima oli mwana muto engeri gye nalabyemu oli muntu mukulu ogwe oli muto saako tooke tolyengera mbyo tasobola kukola lutakome kyoga neba ne lutakome weeyisa bikyokka gwana gwe gwali gwamukwata ku podium kati ate gwagala kulaba mukulu oli gwe gubagulaba ku podium egeni efirimu egenda mu maaso olyawulira nga egerakaaba ninagakaaba olugenda ku podium z'abaana ate kakati mwekyusa eyisa bubi onjagala tekizo lutakome oli mubi asiri mubi ndi mubaya just lutakome mubaya just ngambira ku Shani efirimu egenda maaso n'agamba ekituufu kyekyo kyokka ne abadde ayombera lutakome waabwe mbw ayagala nnyo lutakome kumbe lutakome abalenzi kyava akyuka kati ekyo tekikukaabya abantu bakyawa bannaabwe bulijjo owulidde negwana ggwe nedda ono nno ensulo z'amaziga zaali zagwamu obuyinja buswiki bufu kale naye anaye mukwano guluma naye waani amanyi ogufaanana naye gwe guluma laavu ozannya n'okuzannya kaakati tuddako saawa obudde akunoonya sikulaba ambaze ngezeeko okulaba maze kutabulira kyayiwo maama ali wano agenda maaso nimiro ategekera omwami nga bw'omanyi omukyala alina otegekera omwami senkagale n'avaayo senkagale ennaku zino yatabuse senkagale ennaku zino muka kati yagwa mu mimonde emimonde agudde mu gino emimonde taata agenda okuva omwana takyali amira bumizi oba ekiki emmira yonga erimu akabuuza emmira eriko question mark oba mmira oba mmira oba weweekole ki emmere bampadde yange ate ogiguddemu kati gwe wakoze ekyokuva ku makya oli wano oli awo beeza otyo ye munankani wooli jjukira baleese obuzibu wano ofuna okyakuyiga ki buli wobaako embeera gye weeyagaliza sooka omanye kiki ekibi ekiyinza okuddirira oluvannyuma lw'embeera eyo ng'ekutuuseeko oba ekirungi ky'oyagala okweddiza baagala osimula amalaalo abakuteekerateekera ebintu ebyo era bakugamba tebabiteekereka gwe kubisangawo ati ovumira obumere olaba omwana waayomba omwana abadde ki ayomba aleetamu ensonga endala lwaki weeyagalizanga nnyo bwe bagamba bali abaagula ettaka eryo bazibeeko bye bateekawo bo tebaali bantu olyoka oyagala okweyagaliza ettaka olyeddiza ennyini kyalaze ssente abaaligula bo wabasasula ki walisangawo busanzi abaaligula waki balikuteerewo ttaka balikoze bintu byonna tulina kuba baawamu leeta enkumbi wano siri wala mujje mbalage bw'oba tonnamanya ojja mmanya ate ojja tya weesiriwaza mpiteko yategedde atya ebyettaka omwana ttaka kiryo maama alina kyatategeera naye omwana engeri gyakumyemu oluyombo ate yo yamugundu nnyo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso njagala okubuuza ensonga zino zempulira abantu bali omulugunya ku kyalo kati ono kyekola nga gyabuuze munne bintu ebigenda maaso bitategerekese nze nga bwe mbimanyi taata wa Lutaaya ne taata wa Muwongo be baawaayo ettaka eryo okuziikako abagwira kati ate obudde buno tetukyaziikako bagwira kitegeeza nti olwo entaana eyo batekyagasa lengera nga tekyagasa kale tugambe tekyagasa okusinziira ku bigenda maaso ku kyalo buli omu afuna olugambo olulwe kakati ono yagamba okusinziira ku byali byogerwa ettaka ekituufu lyali lyagulwa era nga liziikwako bagwira
kubanga abantu batambula ensi eno bagamba world is a global village whereby nti omuntu yenna osobola okuva wano ng'oli mufirika n'ofiirako ku America balina gye babaziika kyobala abo tebaba na ttaka lya kika baba na cemetery naye cemetery kigiyisa semistry oba cemetery kwegamba ebinaaka n'ebiyinja by'abafu ebyo ebiyinja njagala olabe kati omwana eyakutte enkumbi okugenda okulima yatemye ekikata kyakwebamba soka olindeko omwana tatemye ebikata ataddewo akabambo waliwo akabambo mwana ono yabadde ki ne bajja bamugobeko omanyi omuntu ng'anaagwa eddala alina obubonero bwasooka okulaga nga likyali tto mwe ne mulowooza oba omuntu abadde ki efirimu egenda maaso kati ono abadde aze kulaba ku mukwano gwe mbwe ekyaguddewo abano mbobedda muyombewa mmwe mwegoba n'ebijambiya munaada akutunga oli muyewe fujjo ye mulalu naye mbwe alayika yadde azannya naye omuzannyo ogulimu ebiso kumbe gwe baliko efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ngeni nzego muyite omulalu jakundaba zeeko egenda maaso tewa kati bano bajja banoonya omwana waabwe tebamulaba eddaluli yagudde atema ebikata bya bubambo kati ng'okyali ku ekyo maama gyamunoonya oluvudde munyenda tegedde ekyo nno tekyabanga kyangu mutaka yava ku muti ng'akwata enkota ya ffene enkota agenze naye yayengedde kubanga n'ekyo nakyo kiriko akabuuza efirimu eno egenda mu maaso kakatuddako ewa lutaakome bakafuluba okusigula emirambo bagisengula olina omulambo gwe mayiti yo wagiziika myaka ki olina kyagala okukolera ku ttaka lyo mayiti zebaseewo bano bazisengula ne bazikuggirawo ne bazisuula ku nsiko oba mukasaka wonna webagamba webase wano kati agenda okujja nga anoonya mukwano gwe baakolanga kibuli agenda okukwata ku kibuli kibuli takyabulikana kibuli kati ayo yakabuli omuntu we baziikanga omuntu oba ekintu kuziika abantu bakitegeera wabaawo kyolese efirimu egenda mu maaso buli wooziika kitegeeza kyoziise si kyakudda naye ate abamu bagenda ne baziikula kyebayita okuziikula kyonna ekyaziikwa kyoba oziikudde ekitegeeza emirerembe giba gikomyewo sibuki egenda maaso mwana wange mbuga olafena gwoliko si mubisi mukama katonda alidde enkota ya ffene ennamba mbisi ye naakuba bulatti wange empuuga bane mwana gwe wabadde ekimwana nno yempuuga ng'asituka mpuuga bagiyita busungu bw'abafu efirimu egenda mu maaso ompuuga beebuuza ekigudde ku bantu kumbe kano kaakano edda ennyo ono aba atambula ku kyalo kuno kwasengako omusajja wulira nga bamuyita Mudooko yava Tanzania yajja n'ebintu bye n'atandika okusaddaaka abantu oluvannyuma lw'abatuuze omugwamu ne beegugunga ku kyalo naye ne bamutta bamuziika ku kibanja
wateekebwa abatuuze ababi. Ulira abaana baba abatuuze baagala okukozesa ettaka lyabwe. ulira olugero Mudooko efirimu yino kakati Mudooko ogenda omubuuza mwana gwe biki byogera genda obuuza abe wammwe firimu katugirabe bagiyita obusungu bw'abafu twagala kumanya Ludaja bigwera nate nga bulijjo eminze nkutuusaako okuva mu Eminz Productions nate nagambye Cornerstone Plaza level 2 edduuka lina ba EF71 kati abaagala otunda ettaka wuuna ali ku ggaali agenda okulira eggaali esumulukuse mu nnamba eggaali erimu eggaali kati eyogere eggaali kati eyogere kati ogenda okudda eno Kibbuli we yagudde abatuuze batandise okwendera abadde justinzize njagala kumugamba ko waliwo akalimu akalala akadde kalabiseewo muwala wa Mudooko najja n'abayingiramu muwala wa Mudooko najja n'abayingiramu efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso gwe mwe mwamuziikula kakati gwaddako ono awedde gwaddako Mudooko abaagala Mudooko abaagala Nalubega Fiona efirimu egenda maaso obusungu bw'abafu bigwerawa bigwerawa basula abafu babatataganya abafu omuntu abaziikiddwa kitegeeza kuwummuza kubika ate n'abafu ne mulyoka mbamalako emirembe ate mbamalako emirembe lwaki mbalako abafu emirembe wuno Mudooko abanoonya ali saidi eno saidi wano ulimwe mwamuziikudde lutakome n'atandika Kibbuli ye yakitadde Kibbuli yakitadde dda egenda maaso kakati tuddako ewa maama Mpuuga mukazi wattu ali wano laba mutabani we maama obadde ogamba ki genda ndeetera ekidomola ky'amazzi n'amutuma amazzi ontumye ku luzzi n'addukayo n'agenda ku luzzi laba ekidomola n'ekirala n'ekirala ku supiidi omwana gy'alina kati omwana esupiidi gy'alina nkambwe efirimu egenda maaso omwana alazeewa efirimu egenda maaso ki mbuuza mbuuga wanyuma ogenda omuyita omwana yava mu nju ani alese gano amazzi maama yeebuunya omwana gwe yatumye ku luzzi adde mayita nagenda ebidomola bikalu ogenda obikwata mu mulimu amazzi ate gazze ddi sigo wagantumye mwana gwe bululi wankubiranga kulwa ku luzzi ate kati nyangu ate oba ebintu ebituufu biriwa bimwagala wendwa ku luzimba oluddeyo ate bwenyanguwayo mbw ate weewuuyo oyogera ku nsonga eyo efirimu egenda maaso bayogera ebintu ebitategeerekeka simanya Mudooko omusajja Mutanzania efirimu egenda maaso kyalo kubanze mukumuyita yakyuse n'antunuulira ng'alinga aliko ekitambo kaakati olugambo lutandise okutambula
omu kuwala kuno ku kyalo ayinza okuba yafunyemu obuzibu nalukenge takyategerekeka bulungi alina emboozi za muduuko simanyi muduuko byetategererako ddala ebintu ebyo byavuddewa twagala tumanye ku mulundi guno bigwerawa efirimu egenda maaso lwaki muduuko afuuka muduuko banange muwala wa muduuko kati ate takyatambula abeya bubeya lwaki mwasimula we baali babibasiza taata wange lwaki taata wange baali bamwebasiza mwamusimula negwe ekintu nawe engeri ate kati gyokyogeramu oyinza okugamba nze yasimula niye ekigenda okujja mu kyalo kiri mu kkubo ki ye naatemu amaki okuyuza ekyalo muyuzayuziza ekyalo mutumazeeko emirembe musimula sebo mwe abatunda ettaka mwagala nnyo ettaka nkutika olubalo 10 zokka labe tabbu mukayanira ettaka mukayanira neryebaseemu abafu mumanye obuzito bw'ettaka mumanye obuzito nakumamu kanve wano kaseera ak'okwesasuza eddoboozi livaawa kaseera abafu bafuga ensi bafu bagenda kufuga ensi nga mufuuki atwala omuluka nga mufuuki akolanga senteme nga mufuuki ono genda otuuka ewaka nga mutabani we ate mukono gwe mwana gwakola ki tomanyi nti kino kyekirina okumalawo ebizibu twagala tumalewo ebitawanya ekyalo kanesaddaake tamanyi nti laba omwana taata byokola kale bw'oba toyagala kenzije uli senkagale n'alyoka ayingira mu nju mu kisina gy'ekisiki mu kiyungu mwagala ttaka nemuti omuliro jangu yangu owulire omuliro jangu oguwulire efirimu egenda maaso jangu owulire omuliro nja kusala lwampaka mwesi omwana laba bwatandise okukamatevu gwe nalutaaya eva lya vu omuzimu gwa muduuko okuva lwe bagusimula bano abooluganda ababiri abaali baagala okutunda ettaka kati efamire zaabwe ze ziri mu buzibu leka nalutaaya yakwata munne yasoose mugobya byambe kyobula omuntu atandikanga okukola obusolosolo ewaka mwegendereze bakwata munnaabwe ne bamuyisaawo bamututte lutaako mennyini kusimula mirambo wuuno ali mu kava agenda okwetegereza omwana bamututte ebisambi biri weeru bawuno bawalula podium gwe bawunyirizanga mbo balinga abalina kye bawulidde balinga abalina kye bawulidde siwali aliwo efirimu egenda maaso ne batwala ne beewalulira ne batwala twagala okumenya luddawa gye biggweera twagala tumenye luddawa gye biggweera Filipo mwana wa bande saze wali musikalira kirega nno tunamo ekintu kyalabye abuliddwako n'engeri gy'ayinza okuleka ndi akyogera abaana beewalula
bali ku mwana munnaabwe gwe bawalula vaayo vaayo kino obulwako ne bw'okinyonnyola nagambye tugende maaso ekyaleese obuzibu ki taka likola kikulitunda baabano miwunyo jazze Kiki mikono yange gine abaana betta egani ni esi ngole zinegana nagani tumino gwandi negana baguje buli kimu kinegana embeera mbwe mutabukidde nisimange ziva egaali yange dinagura obugusi egaali mbu yamwefuulidde egaali neyomba ne mukama wayo egaali ngisotewoza tonsota egaali ekikola etya egaali ne mugaa tonsota ndawabu era gwenoonya nendagano zange tawunza ono endagaano linga tamanyi nti neza endagaano mbu gyanoonya kyokka endagaano mbu bagiyuza yabuze oyo nemuvaako omwana ono mpuuga yeekola obusolosolo kati ekiri ewaka ekiri ku mpuuga kyafuuse ekirala emisala erina yamusanze yeesala abadde yejjamu ebifu ebinywa bwakanyuga wali ebinywa yeesala ebifinga bwakanyuga ebinywa gende wa muganga naye kitwa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 tw
kubeera mukise ogenda okudda kumbe muwala wa Mudooko webale kutuukiriza era bagenda maaso n'okwebaza Mpuuga kati Mpuuga ye kennyini omubiri gwa saddaaka omwoyo ne gutuula mu ye wuuyo Mudooko yoli Mudooko kati Mudooko azin center Mudooko tunuulira efirimu egenda maaso Mudooko Mudooko yafa ne podium yasigala ku alati yafa ali ku podium kyobola abantu n'obubaka nywesa Mudooko ono nga bw'atandika omulambika ebikolwa byonna ebintu by'oyinza ofuniramu emirembe Mudooko muwe ekyokunywa olabe emirembe we giyinza okweyunira Mudooko bamuziika naye wuuyo Mudooko akyali mulamu wali yaleeta emirambo gyonna egyali gyasimulwa edda emirambo gyonna egyali gyakusimulwa buli mulambo guvuddeyo era ne balyoka bagisukkuma gigende gikole effujjo kwabo abaaleeta obuzibu efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ne basukuma emirambo ku kyalo gigende gikikole buli omu waali gimutulugunye buli eyafa ne bamuzuukiza kano kaakano kali maziga semambo yakacyayi kumbe waliwo eddambo waliwo emiri egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso laba ono muli kuki ensi yatabuse dda kinaawe ojja kulabika edda andi nyagala kiki simanyi naye ngenda badde njagala kugira ayagala kudduka naye ate tayagala kuleka kimyula kye kuba tekinnamumyula shani ebintu byatabuse dda egenda maaso neyeyongerayo laba Mudooko yatuutira ali ku podium Mudooko yafa ali ku podium efirimu egenda maaso
bulwe basamira kumbe omwoyo gwa Mudooko gujja ne guyingira mu ono. Nze nagamba omubiri box wogirabaawo ogisoma ebyo ebigambo ebigiriko naye tomanya kiri munda. Kati omwoyo gwonna gusobola okuyingira mu mubiri ogwo era ne gugukyankalanya ne gukozesa byonna bye gwagala ng'emmoloka bweyingiramu dereeva omuyiga n'agitomeza. Kati mbu omubiri kiba kyanjawulo. Kati omwoyo gwa Mudooko guli mu ono. Mwana wange ng'okuze bayaye simanyi baakwawula dda nga tebampadde bintu. Firimu egenda maaso. Wano wabaawo mubiri wali ne wajja wabaawo ekizibu. Ekyalo kiri mu buzibu. Aliwa buzibu ki? Aliwa bawo. Mami. Laba ate kiri wano. Chairman soko jolabe bino. Ewa chairman. Gwe chairman. Gwe. Muri muzibu. Kugambye muri muzibu. Embeera yatabuse dda. Muri muzibu. Embeera evudde mu tabuka n'ensajjuka. Oya mwazikula. Mwazikula. Kaakati abandi bonna be mwaziika ku kyalo baziikuddwa. Buli gwe mwaziikula mulamu. Muwedde. Ono ayina emmandwa ze anyookeza emmandwa azinyookeza. Muri muzibu. Gwe nno oboze tulogamisa na weefula atulabula. Ojja kwa tekuba ove wano. Nyini keefula akatulabula kali mutuloga. Genda ologa abeewammwe. Banange genda okulengera oli eddambo limwolabanya. Omukyala eddambo limututte chairman yazzaako buzza. Teyamba mukazi we. Eddambo. Bayite. Obayi. Tuddako ewa Shan. Lutakome. Tugenda maaso. Efirimu egenda maaso. Ali yekka waka ababbize. Banange. Banange. Eri kunyoli. Emirambo gitabuse. Labe yalese mukazi we nga bamutuga. Mukazi we yamulese bamutuga. Firimu egenda maaso. Heri bulala. Oyo Mudooko. Yasse mukazi. Mudooko kati yali ku mukazi wo bye mbagamba ne mpalaze empaka. Mwangobye ne mufubutula nga mugamba mwe mwemalirira. Kakati atojja osiira era owedde. Okaabira bwerere by'okaaba temuli makulu. Tonnakaaba tebannakukwata wakaabya. We bannakukwata wakaabya ojja kukaaba. Okyaseka seka. Ekyalo kiri muzibu. Seka seka seka. Tiri mutawana. Egenda maaso. Mudooko. Kyova olaba omuntu yenna bw'olaba awantu awali amalaalo sooka otyewo okwo. Weewo okwo ku katiibwa. Labawo dduka. Wuno. Balyavu. Nalutaaya. Bamuyita Nalukenge Evelyn original names. Atabeera nko na talanta ya kuyiga kati alina ki na sululu kama yalipata sululu. Bebaali baagala otunda ettaka naye kati ettaka terikyawooma.
ettaka terikyawooma ettaka ettaka terikyawooma ettaka terikyawooma laba bwatu nange bayiga babiri kati ettaka lyongedde okaawa kitaabwe genda ogire tulabe obusungu bw'abafu omuntu akolanga ekintu ne weebuuza akikoze atya abantu ebintu bibalinnya ne bataama abantu balinyibwako ebintu ne bataama kati ogenda okuddako ewa mutaka ono yuno efirimu egenda maaso Lutakumi mubiru Akram olaga naawe obadde ovaawo firimu soka n'atunulatunulaawo agenda ogira gyava bamuteeze ne gyagenda ateegeddwa ayingira akasiko kati omanyi okudduka asanga emotoka gye yayingira eyono yali alina obbawo akasente noono naye bwekujja ng'ayingira tubawonye vuga kati vuga naawe okuvuga baagala tebannalaba ndi mumoloka ogenda okutegereza eddambo mulimu eddambo dambo mwalimu eddambo moloka mwalimu eddambo moloka yasimbula busimbuzi baali bamanyi badduse bawonye emiranga gye bagenda bakuba mu emotoka mulimu emirambo n'emirambo ki eno firimu gy'obadde olaba bagiyita busungu bw'abafu kale nno gwayagala ogisuubula genda kwemuke naawe gy'olina okuba nga ogijja naawe ayagala okubeera agenti kyokka bambi tokubamu kopi amateeka egakusanga ogalamira obadde olaba busungu bw'abafu netengale gyeminze badde nkwereza mwenaawe abawagira ebinayuganda tubaagala nnyo wagira ebinayuganda nga bw'olaba ebinayuganda yagala nnyo ensi yo abankumire